Ugandan Lifestyle nze Ssegawa Rashid. Oluvannyuma lw'omuyimbi Alien Skin okutwalibwa mu kkomera abangi basobodde okubeera nga bawa endowooza zaabwe ku ebyo bye balowooza ebiyinza okuba nga byamusibizza. Kati waliwo omukyalo oyo sijja kwogera amannya ge gamalayo atumuyite Queen ayina naye endowooza ye yawadde okukusibwa kwa Alien Skin. Ono nno gye buvuddeko ayo mabega abadde bakimuteekako nti olubuto lw'ayina lwa mukulu naye n'avaayo mu mpolampola n'abanga abyegaana bwe bityo. Kati Alien Skin still era Ssekawere kubanga munnange mukyala we gye buvuddeko ayo mabega asobola okubeera nga amuzaalira omwana. Kati gye buli eno ali mu nkomyo ate tumanyi kikiddako. Kasooka tuwulirize ebigambo bya Queen aye n'oluvannyuma tweyongereyo. Kati obuzibu buliwe buti Alien Skin yonna gy'oli oba baani abanaakutuusaako vidiyo eno oba baani abanaakola ki, cause right now oli mu trouble naye ate tomanyi trouble yo gy'eva. Naye ate wona omanya gy'eva osanga onoosobola okukola ki, okwetaasa nti noonya omu ku ba spiritual fathers bo, omu ku bantu abaakuwanika abaakulera, y'omu ku bantu gwe wanyiiza era n'asalawo kati essaawa zino ali mu kwambula buli kimu. Era nze nakimanya nengezaako okutuukirira, nengezaako okureachinga omusirikale wo Julia atambula naawe nga nkimanyi nti tusobola okujja twogere ng'abantu nga ngambye agenda kujjako buli kimu ate engeri gye kiri nti twali ba mikwano nnyo neŋŋamba kamureachinge mulabule oba balina ensonga zaabwe bakole ki, beetereeze. Naye abo like abo abaliranye Alien balowooza birala teyakiganya era ne muwoninga ne mugamba nti oyinza obbasa zino okugamba nkurequestinga meeting Alien twogeremu waba yanyiza omuntu bwati ne weebati boogere baleme kutuuka mu bintu bya kweswaza kuba muntu munene bagenda mujjako buli kimu badde mu kweswaza. Oli n'agamba tugambe ekimumbu wajja tubega ne mugamba anyway otaninze down request yange naye we binaatandika obbaawo ojja kwejjusa. Bino byenjogera bya munda nnyo. Kino kyenjogera bakiyita kulabisa golooza bano abantu wembamba manya abaamunyiigira ng'ate bantu be bamundoloozanye yabandaga kitegeeza ye yabandaga ye kennyini. Kubanga ne babeera nabaawo bayita bakyalibe teyababalaga yabalaga nze abamanyi. Talina waakola naye ate asappulayinga mu buli kitongole, asappulayingamu abantu ab'amaanyi. Nti wogenda ku poliisi ayina bammeeja ab'amaanyi, wojja mu bagagga ayina abagagga ab'amaanyi ddala, wojja mu b'obuyinza yasappulayinga ab'obuyinza ab'amaanyi ddala. Kitegeeza w'amaanyi ddala nti w'omunyiiza buli wamu asobola okunyigirawo. So Alien Skin kakati atunule mu ba spiritual fathers be, spiritual father we. Omanyi ekigambo spiritual father kye kitegeeza? Kati buli muntu akisinziira ku ndowooza ye, ekintu ky'osinga okulowoozaako ate era kyokeererako. Omuntu ayagala ennyo ssente ojja mulaba nga buli kimu bibiri ompa ssente mmeka, olina ssente mmeka n'ebirala. Kati ono alowooleza nnyo mu bino spiritual father n'ebirala. Nzijukira edda nga wabeerawo omugagga ku kyalo katugeze nga ffe abasiraamu kuyida adduka nti tusazeewo kusaddaaka bisolo. Bw'asala ente nti oyo awonzeeyo abantu, bw'asala embuzi nti oyo alina by'asaddaakira. Abaffe bwe twatuuka ekiseera abantu ne batandika okugabira bannaabwe obuwunga, emiceere, egyo tegiri mu kuyiwa musaayi, kati awo aba asaddaakidde ani? So ng'ate n'oyo ayogera bw'atyo mu bulamu bwe yeegomba okubaako omugagga. Nekitegeeza ki? Kitegeeza buli mugagga asaddaaka. Kuba naawe omwavu, naawe asiiba mu kkanisa, naawe asaba buli lunaku, oyagala obeera omugagga, oyagaliza omwana we abeera omugagga. Kitegeeza ki? Bw'alizifuna ng'era otandika okugamba naye asaddaaka, ekyo kibeera mu ndowooza z'abantu. Kati abantu bagera ku makya ne basolinga
basobole okulaba nga nabo babeera obulungi mu nsi. Oli n'abeerawo n'atoba ne music nayingira studio niyetundako ebibye na promoting obuyimba okusobola okulaba ng'afuuka kyali, era netumulaba nga brand y'amaanyi era nafuuka ekyenjawulo mu nsi. Naye ate n'osigala ng'olaba abantu obuyinza babuddiza ebintu ebifaananako weebityo nti oyo yayita eno, oyo yayita eno. Bannange, lwaki omuyimbi atawaana okuwa omuntu okolaba asobole okuvaayo ng'ate yamanyi waje yayita okusobola okufuuka kyali? Twalaba Alien Skin bayimbi bangi nnyo beyagabira ku masannyalaze ng'enjogera y'ensangi zino eno owegamba Kirefa J yamuwa ku masannyalaze, tujjukira bulungi nnyo. Dax Katero n'amwongeramu ku masannyalaze, Tom D n'abalala. Kati mu mbeera bwetyo singa bamanyi nti nno ono yeyandeeta ku map n'anfuula kyendi, kitegeeza nti gwe yali badde alikomendinga bano abantu bane mugende eri yewali ekituufu, mugende eri yewali amazima gye mujja okubanga mujja ebirungi. Naye weekanga naye ayingidde studio n'ayimba najja ne sitayiro ye empya, aba nasobola okubeera nga abakwata omubiri. Ate oyongera okufolowinga ennyo nti Alien Skin wakubadde yali muyimbi, but oluvannyuma lw'ekivulu Abitex yateekateekawo ku Freedom City ng'amaze okuba empi. Mujjukira incidence eyaliwo nga Palasa amugunda. Kati ono nakyo kyamwongeramu emirundi n'emirundi okufuuka kyali. Kati tugambe nti Abitex ye spiritual father we, kubanga y'omu ku baagatta ettafaali ku ekyo. Kati tuleme abantu asozaabwe kuzirowoozesa nti nno waliwo ekibali emabega. Of course fera tukimanyi nti omuntu gy'okoma okubeera waggulu bangi nnyo ababeera baagala okuwanulayo, ate era bangi nnyo b'obeera osanze ababeera bakulwanyisa okuddayo. But still abantu kiba mu bizinesi zonna, ne b'ogenda mu butale era wabaayo abo abantu buli kaseera agamba bandoga newabeerawo n'oli buli kaseera ng'abeera n'obuddagala, leero asimba eyirizi, leero asimba ekino, leero asimba ekiri. Kati tekiba mu kuyimba kwokka, okwerinda si buti. Lubaale embeera nga n'embiro kw'otadde. Siyinza kugaana nti abayimbi abamu ebintu ebyo tebabigenda basobera nga babigendamu ng'omuntu yenna omulala ali eyandaba bwe yali agenzeeyo nti wano wannuma wazimbye n'agenda mu ddwayo ne bamugaa ti wali kye tulaba n'asalawo kugenda ku plan B. Oli ne bamugaa bizinensi eyo munnange tukole bwe tuti, kubanga abantu baddeeyo ne beekonsolinga wano waliwo omusawo asobola okusiba omusango. Bagendeyo gusimayo omusango bagusiba bagala olengera nga bakuba ennyondo tukusayidde emyaka 20. Kati ebintu ebyo sometimes tuleme nnyo birowoozeza. N'oyo omuntu gwoga spiritual father naye abayo n'abantu ewaabwe nga baalemwa. Oluusi asoza abantu, tekiba mu music mwokka, akula yaloga. Oli asobola okuba nga tayingira ssabo naye ng'ate ye ekkanisa ye eddogoli. Oli asobanga tayingira ssabo naye ng'omusaala ogwo wagendako n'asaala eddogoli. Oli nga wasaba sapule eddogoli. So buli muntu abako ne kyeyenywereddeko. Abamu banywerera Katonda, ate abalala bagattika bibiri, n'agenda mu kkanisa ate n'agendako n'eri. Naye tekiri music mwokka, wabula kuba kwebeereramu n'omanya oba wennyinza okuyita. Nalabye abamu abakomplaininga Alien Skin n'ekisati kyabadde ayambadde ng'agenda mu kkomera kya sitaani n'ebirala. Buli muntu ow'amaanyi bajja mwogerako ebyo. Naawe wammwe ku kyalo waliwo omusajja alinayo akamotoka ka $5,000,000 tamanyikiddwa mu nsi, naye bagamba omusajja oyo sente yazijjawo. Omusajja oyo oyinza n'okusanga omuntu nga bamulaba wa myaka 5-6 alina sente ne bagamba omusajja oyo asaddaaka. Kituufu waliwo ababikola, naye bannange omuntu walema ofuna sente ng'awezezza emyaka 5 aba anaazifuna alina myaka emeka? Kale sijja kuwanvuya nnyo nze Ssegawa Mulishi.